Nkwaniriza mu katabo kaffe Olugendo lw'obulamu n'ekitundu ekyokubiri eky'Essuula ey'ekkumi n'omunaana ebizibu bintangira okuwanikibwa ku kalabba. Wabula nga tetunnaba kweyongerayo na kitundu kyaffe kino, kansooke nga bulijjo nkujjukizeeko bye twalaba ne we twakoma mu kitundu ky'Essuula eno ekyasooka. Omwo oluvannyuma lwa Nnaabakyala n'abakuumi be okuttibwa, tulaba nga abatemu basalawo ate kye baali bakoze bakisibe ku keweerimidde nti ye yali akoze ettemu lino. Era bwe yawulira bino, musajja wattu n'asalawo lwakiri yeesaanyeewo aleme kutwalibwa kuvunaanibwa gw'atazzizza. Wabula tulaba ng'enteekateeka z'okwesaanyaawo zigwa butaka oluvannyuma lw'okumunyweza nga tanneesala. Era oluvannyuma lwa bino tulaba nga bamuwalula okumwongerayo mu lubiri musajja wattu ng'empi zimuyitamu. Tusembayo ng'atuusiddwa, wabula abantu olwali okumanya ne baagala mbu bamuttirewo, wabula ne batasobola. Era we twakomera ddala nga kkooti eyali ekulembedde Omulangira Mawanda etudde okusalira keweerimidde omusango. Nzikiriza wano wennyini we mba nsinziira okukwongerayo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri eky'Essuula ey'ekkumi n'omunaana ebizibu bintangira okuwanikibwa ku kalabba. Eyali yeefudde omulamuzi omukulu yandagira nsinziire ku byogeddwa, mpeeyo okwewozaako kwange ng'agezaako okwagala okulaga bwali omwenkanya. Wabula abantu abasinga kino tebaakisemba nga baagala nzitibwe olwo lwe baali ab'okufuna ku buweerero. Nze nange ennaku enzijudde bwe nalagibwa okwewozaako, nasooka ne nziza amaaso mu bantu abaali mu maziga amayitirivu nga ndaba nange nandibadde omu ku bo nga twekubagiza ffenna. Wabula ng'ekyennaku bakaaba olunwe balusonze mu nze. Ennaku yanneeyongera era nalaba kimpitiriddeko, nange ne ntulika ne nkaaba. Nga nkyakotesa omutwe mu maziga era nga ngezaako bugezi okwezza mu mbeera, nagenda okuwulira nga mu bantu eriyo abambuuza ogunkaabisa otwaggoonya, nga nali mmaze okutuukiriza ekigendererwa kyange eky'okubattira essuubi lyabwe. Ebigambo byabwe byali byatukira mu nnaku ejjudde okulumwa obujiji, era bwe nateebereza ekibali mu mitima ne nkakasa ng'obusobozi bw'okukyusa emmeeme zaabwe sibulina. Nga kakyampitamu natandika okunnyonnyola nga bwe nsikondo kanfeesereza, wabula nga abaŋŋoola be bangi. Naye nagenda okumala okwewozaako ng'abalimu ku magezi okubayamba okwefumiitiriza bo mu nda zaabwe bannejjeerezza. Ku nsonga ennyingi ze nalina okungula mu musango guno, enkulu yali nti emirambo gyonsatule obusaale obwagirimu bwali tebufaanana, kweggamba ng'eyakubiddwa obusaale 6 ng'ekinene omusangako 2 bwokka obw'enkula efaanana, mu bufunze nga bwabika nga 4. Kale nga kyali kizibu nze omuntu omu okuba nga nze neeyambisizza ebika ebyo byonna mu bwangu okutta abasatu bano. Kuba buli kika ky'akasaale kyabanga n'omutego ogw'enjawulo ogwawukana ku mulala. Ekirala, nange akasaale akaali kankubiddwa era ke nnali nkyalina mu kisambi kaali kafaananira ddala n'obumu ku busaale obwali mu bagenzi, wabula nga kaawukanira ddala era n'obwo obweyambisibwanga abaakuumanga Nnaabakyala, ate nga bo mu mpaaba yaabwe baategeeza nti omukuumi wa Nnaabakyala ye yali ankubye akasaale ako.
wadde nalowooza nti ensonga ze nnali mpadde zaali za muzinzi era nga nsuubira nti abalamuzi baakuzisinziirako okuwa ensala yaabwe, naye yali yeefudde omulamuzi omukulu mu kifo ky'okusigala mu kitiibwa ky'omulamuzi kye yali yeetuumye, ate yeegatta bwegassi ku bawaabi n'abaako n'obujulizi bw'aleeta ng'abusimbuliza ku by'emabega oboolyawo abamu bye baalowooza nga tebyalina na makulu ku kyaliwo essaawa eyo. Yategeeza oluvannyuma nti saalina kindi kyakwogera oba okunnyonnyola, anti mbu nali nawulirwako nadda nga neewera okutuusa obulabe ku nnyina mpozi naye kennyini. Kale ng'ono yenna yali kaweefube wa kutuukiriza bye neewera mu kwagala okukkaatiriza olulimi bwe luli olutonzi. Abakulu mu lubiri abaali bakyalimu ensa, ebigambo ebyava ku ludda lw'obulamuzi mpozi n'olw'abawaabi baabigatta ne balaba nga tebigendererwamu kukola bwenkanya mpozi okwagala okunkomerera enninga, wabula nga tebalina kye bayinza kunnyamba. Kuba ebitongole eby'enkizo ng'ekyobulamuzi n'ebyokwerinda oba kale tumale gakiyita ekyobutebenkevu, eyali yeewaddeyo okunzikiriza byonna yali amaze okubyefunza era nga kyenkana ku ntolize kwebizinira. Eyali akulira ebyokwerinda era eyali omusaale mu kuwa omulangira amagezi ku ngeri gy'ayinza okuwambamu obuyinza, abaserikale kyenkana bonna baali bawulira kigambo kye. Kale nga bw'oba toyagala kubaggulako lutalo ekigalo ng'olina kukiwanikira ebyo bye baagala. Era kino kyaleeta obuzibu ku ludda lwange, anti n'abaali balaba amazima baali tebasobola kunyega mpozi ng'obulamu bwe bakooye. Eyali yeetimbye amajolobera ga ssaabalamuzi teyalinda na kuwulira nsala kuva mu banne, wadde nabo baali bafaananye dda abaalidde. Bw'atyo omusango n'agunsingiza, wabula so si gwo okunsinga. Era ekibonerezo ekyansomerwa kwali kusibwa bbanga lye nnali nsigazizza ku nsi lyonna. Wabula abaali bakyampita omubi kino tekyabasanyusa, kuba baali baagala ntugibwe nga bwe kyakolebwanga ku abo bonna abaasingisiddwa ogw'obutemu oba okulya mu bwakabaka bwabwe olukwe, kuba mbunze ate nali nkoze na gyombi. Ekituufu okusalawo kuno nange nakwewuunya, kuba nali neekakasa nti singa gunsinga olwo ng'efumba eyange nayo yakuvuunikibwa, era neebuuza lwaki yali ansalidde bw'atyo. Wabula ekyamukozesa kino oluvannyuma nakitegeera nti yandekawo kusobola kundaga maanyi ga buyinza bwe yajjanga yeewaana ebbanga lyonna. Era ekituufu ebizibu Mukama bye yali yantondera nalaba nga bye byali binnemesezza okuwanikibwa ku kalabba, kuba mu kaseera ako okufa kwali kunkirira ekyali kimpeereddwa. Ampuliriza omulungi, kankusaba onzikirize tukome wano, era tufundikidde Essuula yaffe ey'ekkumi-n'omunaana. Ebizibu bintangira okuwanikibwa ku kalabba. Bwetyo bwebadde mpaka bwe tunaakomawo n'Essuula yaffe ey'ekkumi-n'omwenda. Essuula ey'ekkumi-n'omwenda, bangi si banno azikirizibwa. Mubeere bulungi, mweraba.